DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Mwebale nnyo kuwagira mutabani wa Mole n'amatovu mirundi. Omusajja yekka alwanaganye ne mafia abantu kye bakutyako. Abantu batya nti mulina eggwanga. Mafia y'amaanyi. Terina gweta kuba. Naye nze manyi principles of mafias. Ba mafia bo batubaliddeko ssente yaabwe. Amateeka ga mafia gagamba bwe tukuwa ssente n'otwogera tukutta. Naye mafia tesobola kunzita kubanga na wano nga bagenda okulonda sipiika baatadde obukadde 5 ku akawunti yange ne mbakubira essimu muziggyeko mangu. Mpulira. Era ne baziggyako. Nga bagoba ki? Anti baabawadde. Nze bampadde baataddeko tabadde mbawulira. Omusajja ono kati tuteekeko tulabe oba anaazirya. Abaganda tulina mpaka nyama kange lwona agenda. Baatuga nti ezzike abaana beegama enkuba mu nyumba y'ezzike neribawo akanyama. Baba yingira baba bafuluma akanyama kange lwona agenda. Nga abakalidde basigala n'ezzike. Fwe baatukana okulya ebintu by'obwereere. Omanyi nina ekizibu. When you see my children, mafia ekola mpaka nyama kange. Singa bano abaana bange beebanze nammwe mwina ekizibu. Mwagala nnyo ssente. Generation eyaffe tebatutraining. Kyenvudde nkolera bano abasajja obuzibu. When you look at me, I look younger. But I'm an old man. I was born in 1958. Nazaro Bukumunana. Name Yakin. Tano Munana. Or what hotel kuweza nkaga? Yes. Kati mwenaffe twawukana. Tiffe twatyanganye ebyobwereere. Mpulira. Nga n'enkoko temutamanyi temugirya. Kubanga enkoko bazisulanga masanganzira ne banaabiramu nga ne ssente muziriwa. Kati bano abalwana nange singa babadde balwana na Junior yali ziridde. Kuba ye wa mulembe gwabwe gwaki ogwa ssente mwe temulowooleza muddoka abalokole kubaali kubakubadde. Mzee kakubuuze ne bali bokola nabo abazirya bamulembe gwamu naye nga bo bali bassente bo nga bo baagala nnyo ssente. Bankubuli abantu bonna aba generation yaffe si babbi era baavu ne mugavumenti naye omulembe gwatumwebaza omulembe gwalwabwo omulembe gwatuya pusi mbuwulira nga bwogera nekabone kafutula omulembe ogwaffe the generation yange bwe baabatwala okubawozesa mu kooti nti bassa abantu babajjamu organize baba 10 billion bampako ntuye ssente ate bali bwavo mu family enjafu. Mpulira. Mi si ekikumi kya muntu. Namusaba naye okwolaba simusaba. No omuko yagambye njamuwaavuwaza namukazi we n'abaana gwenja kusuula eddalu lwaba ogwenja kusuula eddalu bw'ona neereegamu tayinza kakawala mirundi with money is a kenyokeriya mwenda bemiko mwenda ate asobola kunzaba bane bamuttirawo nja kuba lwaba ogwo mumalewo lwaba ogwo nnyo oba mukoddomi we oba sezaala we temukwatako aleme kuneereegamu yalemere egundi certificate y'ekyapayi bebikomwenda nja kuba lwaba ogwo ebikomwenda bebikomwenda afunuka empale akulambire nazaalawo zisishaaka naye bamalawo ensi muzeeyi bajja batta mafia ensi egimalawo sinekaddukaka fulanka tumwebaze bwonna buli kugondi ku zoom kala kasajja ka new vision bawoza baka wendiko kwatiro wonna nono gundi akati nkubulya akogamba babakubye ne Kadaaga abakulira bamukubye andi kankubule
abaana nena bagamba era natulidde Museveni nenseka bamutandika ne bamuleetera omutwe ne bakola ki mpaka lwe yafulumye bamukubye tebazikizza mpaka lwe bamufulumiza gundi yaddako mutabani wa Museveni. Oli serious? Yes. Oyo omukoddomi we bw'anaaba tamukutteeko that Lwabogo is going to overthrow Museveni. Are you serious? Lwabogo lwaliyise lwe balimutta nabagamba Lwabogo promised SEC members 100 million. Kuba Lwabogo wakubira Museveni waliwo era Lwabogo wakubira Muhoozi waliwo. Museveni is not used to big money. Even when he gives the people big money, his money is misallocated. Museveni yali ampadde sente. Tell me. The Museveni yali ampadde million ekikumi. Ne baakusasira abawa ne baani. Kituufu. Ffe Museveni tumutuulira butunuulizi. Ne tumubuuza nti ssebo. Kakati ye Museveni baamuyiga kubanga Museveni ekizibu kyalina talwanyisibwangako muntu wa munju Lwabogo wa munju. How much money does Museveni have to give? Tazilina. Lwabogo has more money than Museveni. Are you serious? Yes. Nga yazijjawa yibi yazijjawa Museveni namulabi nenseka Lwabogo yakubye Museveni mu parliament agenda kuba kati agenda mu magye Lwabogo kano basolo Museveni abajasi Museveni abawa sente mmeka simanyi abawa mmeka simanyi musala gw'abasirikale a new structure eriwo kati mu abagenerals sente ne basuula gavumenti mpulira yes nti Salimu Sale akulira reserve force centers w'abayimbi abasajja bano abatayinanga tabazira mu reserve force gyadu abasiba ku kyalo ne bakada mu kyalo ne bawulira nti Sale billions musicians are fighting over billions mu nsiko wali abayimbi kino ekintu kyaba kikubbe ku ttaka Sale akubbe ekintu kyamuganda n'ekifulugunye yabayimbira yafa bubi abaana bakifulugunye basoma abaana baki nolo basimanyi ono Kayanja oli jeno Kayanja muyimbi Kayanja gwe oli muyimbi gwe oli patroni wa military band basudde Museveni oyo omwana abakuba bano ba Kayanja bonna bwe babawa ssente ne bazirya ti abayimbi bagenze ewa Sale. How can Sale give money to bayimbi? What's their role? And it comes out bayinza okuba beekozemu akabiina Sale kasula ekintu kyabwe. How do I feel nga mbabanja sente zange nabakubira obutabo Museveni nampandikira ebbaluwa tukubira obutabo mbabanja biliyoni nga namba tebansasula nganja kumbasasa Sale awadde masanyalaze ekintu kyamwe mukisudde omuko akibasuuliza omuko sente ze waziteeka zigendawo ezaabwe tezituuka. Omanyi nti abagambi nabasuubiza miliyoni mmeka asatu abadde 15 wakiri azibawadde omanyi miliyoni 15 ketegeeza ku babaka 5 Sale ye gyalowooza kambabuuli Sale ekintu kyamwe kigudde omwana abasinza amagezi. Let me tell you, politics is a perception. Abantu kye balowooza. Yes. Omwana oyo yakutte list n'abagambi olw'omukaaga timugende mufuure wayita chairman bw'aba talina list y'abaministers yagijjeeyo n'abalaga nti ku list kwemuli ani yagimuwadde. When Museveni went to Tanzania, his list of ministers was given to the chairman of the mafia gang. Yes. Yagijeyo ku sente meka nabaga nti Museveni yalagidde bakwate baani kye baakoze kujjawo kitongole baleme bakwate akulo tajja kusigaza kajiko mu nyumba ekya Rhino Fund ekyalo ino nekikuba ambi Reya ekya Reya ekitongole kyonna yalagira babakwate bali babakutte no akulu Museveni tasobola bantu nange nekitegeera dda nekumanzeka Museveni tasobola
Museveni nga mukono gamu nga tata sente tajasobola bana mpulira kakati ekyo kitegedde ate babula frequency wenkolagania naye ne babula n'azitwalayo ne babula n'agula ebyuma byange mpulira beefuula abavudde Kenya ne beefuula abavudde wanze nabalema ondule mi atayagala sente why I'm not this money generation mpeye push mukuba ne mutta ono mukolo wabwo benyondo ne mwaso omutwe tumwebaze benyondo ne mwaso omutwe baba tumala kujja kopera amazonga takwita sikubana enkwasa omutwe sirikolagana nabo sisonyiwa byenafiirwa nabifiirwa eno government yansala I made the wrong decision to work in this government bana kati nganda okuvuma gundi okuvuma Kadaga bwe mukubira tepu kitawe tasula kyazanga mpulira nja kuba nganda kitawe tajja kusula kyali mani ngakadda okanganda ngakere kali kusenga mpulira nobody can buy me nganda yabadde mugule ngani amugula kuvuma nganda omukoyi yamugula bere nganda duke bere nganda kitawe duke yekyazanga bere nganda mumalewo Moresi bamutuma butumi ageja ajavumaganya mpulira kakati nkugamba nti Museveni tasobola baana bana why omuko wa munju kani Museveni kiruhize muko omukachimanyi yakamutumira abantu bano Museveni has sent kali wakawulira ngamutumidde omuntu ne muzeeyo manyi kisinga okunsesa bino byonna bwebiri ne mafia yeba kubeba malawo efulumya omwomu kubanga ebbanga lyomaze ng'oyogera andi ulira muzeeyi ebbanga lyomaze ng'oga nti mafia eyagala kuba Kadaga liweze mpaka lwe bamukubye n'afuluma kirungi kati kankubuulire implication ya Kadaga Museveni yali ku ttaka first of all politics is numbers oyinza otya okugamba ono omusajja bwajja aleetedde Museveni omumeka abaganda n'abasoga bagenzi kitegeeza if they get a man or a person who can mobilize them amagye ga Museveni tegajja kuba mu baganda n'abanyankole bayise mu luguudo oyo owonye eddolo n'oyo omusajja banayiwa abantu mu Kampala wano olanya politics is numbers kitegeeza Museveni kiyabikola naye mukoddomi amusinzize ensumika ayagala abantu beyiwe mu luguudo bamugyeko aboogo byakola byonna bikuba Museveni nti insight basoga andi baganda bayike mu kibuga ne Museveni najja ku gundi naga Kadaga politics is numbers if the Baganda power on the street and the Basoga power on the street Nebusoga gyava Museveni tebamulonda kirabika abadde takyamwetaaga kuba tebakyamulonda our soldiers cannot power a professional army cannot power shoot your own people bazina nabo nola bamukobwa dukano omukasudde ekintu kyosiza naye no muzeeyi ame tekyali professional n'akamu tebasobola bakubamu nga badde bakwata abali mu Buganda nga babapakira mu drone abazungu bagezi olaba bikola sente zabazikuta abaana babe bazze wano omukaseka yetalimu mubalindaite ate yabikola kasolaba mu business nga muzzemu omuntu gwotasobola kwata yefu Museveni cannot handle his muko nga mutumira ba messengers amukubye ekibuga ndaffe tugende muddukako okupera be Kadaga n'ateekayo sente Museveni najja n'atuulawo I ask where is my future Can I rely on Museveni for my future? Omukosi mwagala. I will never work for him. Yagambye omuko yagambye tojja kawuli akatambi tyoyo nja mwavuwaza Museveni yamuwa sente tisazimuwa nemba banya milioni lange lukaaga tebazimba nemba kolera buli kabogona mirundi with the money is a nuclear bomb kale if I don't get this money kamundabeko I'm going to be a nuclear bomb without money omuko bujozi bwanyina Museveni bwataka watakungodomiwe kumuba munda mutekanda house arrest parliament ejimaze alumba muhozi akakatambiko buli bwakuba muhozi kakati parliament kajikubye ekigo kati alumba maje
has a lot of money akatambi ako kawulire ye omutima gwe gugamba live ye muhozi is indicted bawulire nga batiisa tizi muhozi Uhuru Kenyatta Museveni bw'abata kutte ku mukoddomi nitulaba ebbanga ng'azannya naye we shall close tugende kuki we shall form a progressive party tujje I rejoin the progressive forces kubanga nzisire kubeera na muntu atasobola kukwata mukoddomi we no amutumize baana the young man is determined ye n'okwogera ayogera nti yesu omuwala si yamukwana omuwala yamukwana ye yakola dda sente ze era nedda abambala kiragala bamuyoole abambala kiragala batuyambe ku mulenzi ono aleese ejjogo mu ggwanga alye ku bantu n'abanyaalako alekasezaala kuti ye tamukwata nti entamu gye wali ofumbyemu tugiyita kitamutamu kakati okomyawo Mbabazi mwamukuba mutya singa mbadde mu opposition kuba Mbabazi ngenda gye yagendamu Mbabazi bwamukuba kati mumwetaaga naye nga bamaze okukuba ku jjogo ne bakunya ku mutwe ne bakunyolako ne bakunya ku mutwe kuba tebalowoozayo olunaku lumu tulina ekyo tuyita recycling if you have a practice of recycling of people temubakuba nnyo kubwonoona bakedde bayise nyina kendikwatako kulubye kendikwata Kabusenga nenkwata ku Mwebazi ndojjako pologulamu zange wajakana njeke mukasajja gwe bakube njenjera kankubuuza nyinza okutula nti Mwebazi mu meeting what if they had succeeded by removing my programs after that nenkwata tu Mwebazi umattira wumunni where would you be now yes singa kyayitawo nenkuba emyezi ena nti oyo bayise nyina bamukebera omutwe one day a newspaper bwe bali bawama kendikwatako kulubya nja mutta Kabusenga ne muyoola tutingana kubanga these people are malicious kakati mwe muyina ki Uganda eyina omuntu omu weni byanyima tuyinayo omuntu omulala ebweru Kadaga if they are not arrogant obujozi bwe balina mu mutwe okunya ku bantu banyaala ku mutwe bali badde Kadaga bamugamba dda Kadaga want to promote you for an international job nga mumugambye bukyali bulungi aliya balina okunya ku mutwe n'okunyolako omukakuba ekiwaaka akuwemule mi singa bantuula ne baŋŋamba Mr. Mirundi we want you to go and do a PhD in this when you come back ojja kubeera omukayali omukono obukali nemukuba omukono namukuba namusajja we yamudusiza namukubye nemudusa namukubye bujozi nemuzeyi Museveni yo omujjamu nnyo mu bintu bino muzeyi yaselectinga ebintu bino nti tajja kuniyako omukolo wabwo tajja kuniya ku mutwe tasobola kunzita yagezaako okunzita ebirema omukazi n'abakolera n'ayisaawo emyaka n'ayisaawo ekisanja bwe mutwe musiima bwati Museveni natuulawo ensi yonna ekyaye Museveni lwa mukazi oyo kubanga buli muntu yenna nawulidde omunooli bamuwasi Kadaga mugenda mugamba ki Kayikula mwamuonoona tumukunde nakeera ku makya nalwanyisa Mbabazi n'asuula n'helikopita mulala ya Mbabazi enkya nemugoba Mirundi n'abakolera nenyina ne bamu enkya nemugoba embwa temukya this government tekyayina muntu ga asande yapunda ni mateke bakuniyako obakolera nga bakuniyako abakunyalako abakanyugeri nga bakusimulako amaziga gaabwe ng'okomawo what type of politics is alliances why don't you sit with these people why don't you sit kakati Mbabazi tumukube byemwayogera luli tumukube Mbabazi alina stake because if you want bwemba muli ku mizigo ngo omukazi w'omulwana kamujja kuddingana timwevuma byamaanyi kituufu toyinza kuddira muntu nga Mbabazi n'omuteekako katuusa zonna omukono n'omukuba n'omumalawo enkyakola mawoti there is no sensible woman who can come back on the same mizigo omukazi agane edda oba abamu bava mu bukodyo nga situtegeera nti babeera mu bukodyo nabali y'omubiri kayigula mukalulu n'abeera yekka n'ali ku luti enkyana omukuba n'omugjawo omukono amukuba n'agula
gundi nagula traffic gundi yeda dukane sente na duka kayigula nagula road cameras ne munkuba kamera nazigula ndibeera biramwe mange bali bomuki musa sudeshi kakati je chovola bati nyambala ene suti yenyamade yambaga amukisumule hapo buli muntu yenna kadaga bakunamiza n'abategeera n'abategeeze nti naye bwemunaaba temunnava mu ebyo nti Salimu Sale akwata biliyoni n'aziwa abayimbi nga reserve force gy'aduumira abaana tebasoma tebalina ssente bafulufika bazunga n'emmotoka ez'ebbeeyi yo military band Sale agiwadde ssente mpulira abali balina amayumba abayimbi bakadde baba bali ku ground obawadde ki bamubulayiza abawulira nti Sale agabye biliyoni ekintu kyammwe mukisuule nze gwe mutawa nze tebampa n'oboogerera mande tu mande naye nze mbafunyeemu abantu banjagala okukamala yes we must keep this money nedda kasosubiza omukazi hijja notagireeta afumirwa mu kafiiri onyimbo bagamba bagezi Bobi Wine bantu baabwe tugenda kukolawo ekibiina ekiri basookeera ekitalimu muzeyi future ya Kadago girabawa kati bamaze omusuula they have used her bamukozeseza bamusudde bwe waba mbabazi nti babakolera mindset tezike lyebusitema nebakanyugira amenvu tezisobola kugenda mu national park neryeyigira nti tunulira a former vice president mu Kenya aina PhD yakomyewo avuganye ku bwemu nebakikuba n'obusiru bwaki kategaya can you imagine yakomawo neguli yakomyewo nasaasira lwakuba ye yawangudde nedda nkugamba those who have rebelled against Museveni cannot survive kati omusajja yenna buli abakazi lwe bano banga bakomawo ajoga that's why for me never no a woman who shapes a man's conduct yatakomawo pulira I'll never come back lwakomawo amujoga agamba ate tewadda I will never work in this government siriddamu sirigiddamu never in my life I will support Museveni but I don't want a government job ne Kadago jamuule gwalabe ekifo kya vice bakyogerako jamula banga mamukomeza ombo vice abamulyete ku mutwe kati amaziba gasanguleko bamunyoleko nze tuso kano kakana akaina olusingo bakayitanisakwa bali yako nakuba mukomera bakubana mada ne bamukwata ne bamusiba empingu sogena mukomera abasibe bosangayo kati no olusingo lwako bakatutte muyiso otwala yonze can I go back to government okutuusa nga bamirundi tuweze I will not be surprised ndikada akomyewo bamuwa vice anange kyenebuuza future muzeyi mbadde manyi ekyo bwa vice kineneko ku kyobwa speaker a president was said omala kunyonona omala kunyako mazi omala kunkuba omala kunyalako why don't you negotiate ndikada aliya you have overstayed there bwagenda kuleta konja omukono ani ku bantu n'abajoga nze nagaana olwaliwo sinalaba ku motoka yaabwe nze mbagamba ekintu kimu emotoka yammwe eyo UC mumbulire ng'ejja kujja oba tejja kujja ekyokubi security gye mumpa ani ayagala okunzita bo if today I cross the opposition waliwo ayagala okunzita do you know nti Museveni ategeera bali mu opposition Museveni ategeera bali mu opposition bamukuula ne bamuwa ssente bakuba biwe ne bagenda bagula ebizimbe full figure yagula okulira ne wange miliyoni emu Museveni yali abimpaddeko kwatirako bufuuka bumbowa simanyi kubanga abazigaba Sale yali azimpaddeko my wife did not become a counselor because of poverty and this man says obwavu buli bwammwe lwabwogo obwavu buli bwammwe ewaffe tewali bwavu mu famire yaffe temubeeranga musecurity guard kakati yagambye nzine mukazi wange yamukuba akalulu I was happy bajjanga ewanga aba DP bajjanga ne bantawaanya ne mugamba nti bano I can use this as a launching pad. Do you think it was not embarrassing
mukazi wana abawadde pinka kugamba oli wa Museveni. She was undermining me. Bwe bamukuba nasanyu kati ate lwabwoko yagamba ye yamukuba. Thank you very much. Webale kumukuba. Nadda ku baana bange tujja basobola. You cannot. Are you serious? Tujja kusigala abantu tujja kumulaba koneka bindi zenga duka kati nze nkubuulira n'egamba nti ebyo bye balonze mu parliament sente ate yazibawadde mu kubeka teepu ako yabagamba wantya mugagga wale muyaga mirundi n'omuwa sente ezo ojja muwulira ng'ayogera mirundi becomes a nuclear bomb me to help you mwali muyinaki nedda yagala mbabuli mwali muyinaki why do you believe if abakoledde tujja kubambwaza hunting dog yes mwina kuwayo milioni 5 n'ogenda wasale n'ofukamira ne bakuwaayo n'okala may I have my wealth siridda mu government I said emotoka ewange wakawezira ate abantu bakyakugoberera abantu banjagala mu government nze siri mu government siruddawa and you will never work for government is only because I sympathize with Museveni the intelligence ya Museveni bajigula omusajja wagulira ababaka ba parliament 10,000 nga ba milioni 15 ayina sente azijjawa Museveni yali badde obukadde bumeka awo n'amajja bagenda gagula then from parliament as Museveni praises nti bambulidde as they are moving to the army. The person who should get worried is a friend of Muhoozi because Muhoozi bamutekamu abantu bamuindicted whether he was indicted or not he knows naye nga abakolamu wa munju is determined naye is trading fugako anzita alabe abakiragala bamu lwabongo bamwasa omutwe muwogerera ddala lwabongo if you think that I will ever support you I cannot support him no if Museveni cannot tackle he's muko he's finished if Muhoozi cannot tackle he's muko after parliament is coming akatambi ako kakube olire lwabongo byayogera parliament yajimazi atadde kabalwane abantu okujjako ng'ekibuga bakitutte kitalama oleefu abaganda tujja kuyingirawo n'emitayimbwa bana balwanya mu kibuga mulwanya mungi bazikamu amakufa olabe mpoko wevuge mboke vuge badduke mboko y'omutayimbwa amagye tegasobola kuba mu bantu masasi Machiveri naye baali bakikozeeko wano mu byakabaka bakuba abantu amasasi Museveni yagendayo naye bagula ab'emmengo Machiveri yawandika ekitabo mu 1648 Machiveri yagamba ti if you want to the police to kill your people put in foreigners but the army don't need foreigners naga nti ekibuga kyewaffe Florence nali simanyi Florence kibuga linnya lya kibuga kyewaffe Machiveri yakugamba ti bw'oba oyagala abantu abanakubira emiggo toteekamu bantu bagwanga eryo I want to tell you these policemen who are educated who know the international community the international trade not party yagas olwero yagamba minasambulia Katumba Wamala n'agamba as amekamata ky'ekyamugobya kubanga Katumba Wamala ekyamugobya kiri kimu nange ne bwe nali badde Museveni nali gobye Katumba Wamala why tuziyita conclusive statements Katumba Wamala said as amekamata I'm not aware of the attack of Mbelezi Palace Museveni yali mututire mu kotu maaso n'amuvunaana amekamanda yali toyinza kugamba kubanga nkimanyi ti special forces ne regular army byanjawulo special forces yeyina emizigo yeyinakyo special forces goes on operation ne mu America mwekiri kati the problem is nti bwemufunamu specialized regiment gwe amekamanda osigaza administration ofukame chief of staff kubanga buli kitongole kirinaki abasajja bali aba special forces bakomando bamanye Katumba Wamala bamanye amekamanda okujjako nga is part of them era ne bwogenda mu Bungereza bakugamba ekibinja ekyo ekyabakomando specialized Katikkiro Ekaya amanyi kamanda waakyo they are not known
not to get conflicting each. Naye wano kirabika Kati Katumba wamala abantu bewamba ne balagira gye batalina kulagira. Katumba wamala abeera atya CDF nga tabamanyi. Yes, sibabe. Yes. Nga go okuntiko. Is a specialized but serious. These are serious. Is a specialized regiment. Kubanga tuina joint bulacha agali profession. Joint. Abajati. Joint. Mufuna mu Air Force kati Kenya. Aliera makamanda bamumanyi. Onavudde mu Marines, onavudde mu Air Force, onavudde wa. Kati Museveni yakola ebibinja. Ame chief of staff wa Air Force. Ame chief of staff Land Force. Yali ategeeza nti bino bifuuse bibinja byaki. Byanjawulo. The question is, why do what requires to qualify to join the special forces? Yes. Is it special training? Is it academics? Who qualifies? Is it the body physique? Where does the commander of special forces, the commandos, ono commander wa commandos baba kusindikira. Bali a very specialized regiment. Timu police mulimu fire, mulimu traffic, mulimu but under the Inspector General of Police, mulimu side. Mulimu n'abayayi. Is that how aba flying squad? This army is structured. Kakati nti gamba ne gamba. Nti ebyo byonna bye bakola ono omwana omulenzi abimanyi. Ye mugezi alina ssente. Museveni tagaba ssente. Abantu balowooza the most paid person nedda. Nange tebampa. N'emmotoka tebagiteeka. My vehicle has no fuel. Nze njeeteramu amafuta. Ntera okukulaba ng'oteekamu amafuta. Yes. Ne driver wayo nze muwa allowances. N'abasigala abankuuma nze mbawa allowances. Kuba bo bajja buzi ne beebaka. But how can you say a sensible man ti omupoliisi omusajja yasuze bweru mu kabuuti abamu ne kabuuti tebazirina ffe tuzibagulira ti omusajja oyo yasuza kuuma ewo nalaba obazimbiddewo ne tenti nabazimbirawo ne tenti akuume nga yeebase yes babazimbirawo tenti nabiraba muzannyirako ne bawulira nga salagamba nti agabidde abayimbi sente abayimbi baalwanawo Jeno Kayanja naye kambuuze muzeeyi esente sale zaabeera nazo azijjawa ziva ku nsako ki? I don't mind naye kambabuli singa muba muze ku lumbe oba ku mbaga mwe nga muli ku binyeebwa mugenda okuwulira nga bagamba empombo bazibbye ananga empombo zaffe alaba ku mpombo zaffe fe abeekalagala empombo zaffe. What do you feel? Nti sale gives musicians money when soldiers are listening. When the reserve force is listening, I see. Abayimbi bayina ki? Bakoze ki? What is the difference between bayimbi n'ababbala bemwaggala? Mpulira. Ate abamuwina abatatunda ngoye baba nabagwe. Why bayimbi kubanga obuwala buyina empali? Akayanja kubera mubuwala obwo buyina empali. Ebudira jini nebuzekawe. Nebuzimba wansi. Mpulira. Why should bayimbi take? I am asking, why should bayimbi be paid when I'm not paid? Sincerely? Yes. Gwakera ku macho bakolera. Bali bayimba byabwe. Sina budget. I'm no budget. Program zonna nze sasulu. Kituufu. Does Museveni give me a budget? Ebyuma byange ebyo babiyita bibi. Ya abiwa budget ya sente me. Tayina. We are volunteers. Ebyuma byange mbikola self security. Nene abana baffe bawulira. Salawadde abayimbi biliyoni. Salawadde abayimbi zino. Where is ours? Bufitija kubeera mbwaza. Basi tulimbwa mbuzi. Sale bwasi basibo mugwa bwasika. Lwabwoko kati amanya gy'onaalya. Sale n'akujjayo n'agenda kusiba wali gw'onaalya embuzi ebeera ku. No. Mutegeera aba. Leka Daga kati ali kasasiro. Yes. Bamukanyuze. Naye anti abantu bamwagala. Naye abakoledde. Kadaga abantu bamwagala okukama. Naffe tukimanya abakoledde. Era Kadaga yaligenze n'atuula ewuwe. For at least tukira meditation. Kadaga should go home to Kamoli for 3 months. Why are you in again? Then you get time to reflect on what you have done. Kadaga abantu bamutegete. Ne Kadaga eyakwata ebimuli nga bayingidde mu parliament abayisirawo emyaka 75. Where was Onanya? Muleka kujooga abantu. Mujooza abantu, but you cannot win
bagenda bakama mirundi afuma nali nvuma abatutte ekibanja ekya kitanga oba nali nvuma bagala kusuula Museveni ne mungoba embwa ne bakanyuka sidikiri nnyo. I will never enter that office. Sidikiri nnyo mu president's office emyaka 8. I'm the man who has staged the longest resistance in Uganda. I am Museveni eri emyaka 5. Sidikiri nnyo mu president's office. An advisor, how many times does Museveni meet advisors? That an advisor is under minister. How can an advisor to Museveni be? When do advisors advise him? How can he be the minister? I'm advising Museveni. You're not if I'm an advisor, junior or senior. How come that I'm under minister? I will be under Museveni. Yes. If you're advising Museveni, watch out over our minister. Me, I did propaganda. Propaganda titles. If I'm an advisor, a senior advisor to Museveni, would be above a minister. Then Museveni would have the chairman of his advisors. But these advisors wouldn't be under minister. What have I got? Mama ngebali bamucha basasule. Kongo babugobe. Banko bembwa. Kada kamusa sudesi. Eyalwana. Balwanira mu parliament. Nabawe emyaka 7 mwezi. Asante ya punda ni mateke. Polira.